Omuyimbi King Saha avuddeyoko agamba nti nno weebazze munange ate ennakawuka nti ate yabadde bwayise omukulu munange ate Bobi Wine. King Saha ke kayimba kabadde akooloobye wano byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo kw'ossa ate ne Bobi Wine yennyini ku bitambula ate nga amawulire agava wali munange ate e Libya si malungi. Mutabani wa Gaddafi akubiddwa amasasi wabula kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga. Kakati nno ntandise munange ate n'omuyimbi King Saha. King Saha akatambi kano abadde awandiseeko ekigambo nti nno real badman. Wabula ekibadde munange mu mmotoka wali King Saha akayimba kabadde ayimba actually webeera nga remix simanyi oba anaagitaddi naye ng'abaana kye bamukoze munange ate mu comment section nti remix ogitaddi amunoonyeza magere ng'ataasuze nambiko lwe baze ennakawuka yabadde bwayise yagenze sibunga wabadde avaano mbw agenzeeyo ntebe mu ntebe. Mu katambi ako akabadde munange ate katambudde wali munange ate ku mukutu ogwa TikTok nti abadde amininga munange wali nti abanoonya Bobi Wine nti ate bebaze munange ate ennakawuka mbw ate yabadde bwayise. Wabula nga n'ebigenda mu maaso munange ate ku katambi aka Bobi Wine kasembyeyo kwokuta nga ali wali munange ate ebwayise bikyagenda mu maaso okutradinga. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu alabiseeko ebwayise olunaku olwaleero tambuza vidiyo kati Saabatemu Saabatujju mubbi wa kalulu ne banno kino kibalekawa. Njagala bantu mmwe mukimanye okuva n'olwaleero nti ffe tetuli omu ku mmwe. Pulezidenti waffe si omu nammwe y'ensonga lwaki yadduka ewaka. Temusuubira nti tugenda keera ku makya tubiveeko tebabalimba. Ffe twawangula twawonda pulezidenti waffe buno buddaliira ku nsiko. Temulowooza nti eyo gyali mbu tuli basanyufu nnyo olw'okuba ali eyo tebabalimba. Pulezidenti waffe bwe tumulabako ne tusanyuka temulowooza nti tumwagaliza kubanga ali mu nsiko bali mu bulamu obwo bwalimu bwokka. Bantu bwe mukimanyi tumwagala mu ntebe y'eggwanga lyaffe Uganda kubanga gwe twalonda ekyo kibabeere mu mutwe. Byonna bye mukola mukimanye nti tumwagala mu ntebe ono Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twalonda era gwe tumanyi nga pulezidenti. Kati yonna gyali kibabeere mu mutwe tetugenda keera ku makya tubone tetugenda bivaako nga tannaba kutuula mu ntebe yaffe tebabalimba tebabali ekinusu. Weebityo munange ate bikyagenda mu maaso okutambula ku katambi ako aka Bobi Wine. Wabula ng'awo nga nkuggyewokko saagala kulwisaawokko omugenzi Gaddafi kati essaawa zino actually agava wali munange ate mu Libya si malungi n'akamu. Musajja mukulu oyo amannya ge ye Saif al-Islam Gaddafi era ng'ono mutabani we yali omukulembeze w'eggwanga erya Libya kano mwama Abu Minyalo el Gaddafi. Musajja mukulu ono mu kiro ekikeeseza olwaleero ono yakubiddwa ebyasa ebyamutiddewo mu bugwanjuba bw'eggwanga erya Libya mu kibuga Zintani. Musajja mukulu ono ye musajja eyali amanyikiddwa nti yagenda okubeera nga addira Gaddafi mu bigere olw'obugundiivu n'amaanyi ge yali ayina mu ggwanga erya Libya. Wabula oluvannyuma lw'okutta kitaawe kano mwama Abu Minyalo el Gaddafi musajja mukulu ono Saif yakwatibwa n'asibibwa. Wabula mu mwaka gwa 2017 ono yateebwa ono nadda mu ggwanga erya Libya era ng'alya butaala. Ono abadde mugundiivu nnyo mu bugwanjuba bw'eggwanga erya Libya era nga y'omu ku abo abalowooza nti babadde bajja kuddamu okulembera eggwanga erya Libya. Wabula ono yakubiddwa ebyasa ebyamutiddewo. Nsaasira nnyo abantu abalowooza nti Uganda bagenda kugikungula. Ffenna tukimanyi nti Gaddafi yalina amaanyi, Gaddafi yalina ssente, Gaddafi yalina buli kimu ky'oyinza okulowoozaako era nga Gaddafi yazimba n'omuzikiti ogw'omulabo ogwa Kampala mu kadde Uganda. That's how rich the man was. Naye Gaddafi olwaleero ne famire ye temanyikiddwako wagye yakwata. N'abadde asigaddewo bamukubye ebyasi ne bamutta era n'ava mu bulamu bw'ensi eno. N'olwekyo message eno
egenda eri basajja bakulu abali mu buyinza abalowooza nti mugenda kukozesa obuyinza okutulugunya bannayuganda. Kabakadde nkiddamu, kabakadde. Gaddafi yalina amaanyi, Gaddafi yalina obuyinza, Gaddafi yalina emmundu. Era Gaddafi kirowoozebwa nti Libya y'emu ku nsi ezisinga okuba ez'amaanyi ku lukalu lw'omuddugavu Africa. Naye olwaleero ne bazzukulu be bwe banoonya tasobola kubafuna we bali. Bamita Sulaiman Minister Update, eddoboozi lya Kalungu East, nyongera okugamba bannayuganda tetugwamu maanyi. Kabakadde buli omu lwanirawo oli okutuusa we tunaabeera nga tununula obuwanguzi bwaffe. Bamita Sulaiman Minister Update, eddoboozi lya Kalungu East. Si byangu munnanga ate n'akamu naye nga tebitambudde bulungi. Bamusaanyizaawo munnange. Si byangu naye nga bwe bityo munnange, Katonda bw'atyo waba abigeze esayidi eyo. So ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo n'ebirala. Kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munnange ate obiturekere. Tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo kasita obeera ng'osubscribinze.